Again, kamba nnyonnyola ekintu. I know most of you, I don't know how you handle your business. Mulioka okutuula wano ne mwogera ku ssente mmeka ze babasasula na mmeka ze batabasasula. But for me, ekyo sigenda kikola. Ekyo kiri private kya business. Also another thing, gwe ng'owamawulire oba keezo ono ayinza okujja nanneegayirira ne mukolera obwereere. N'akava ku sigenda kukikola. N'akava okukola ekivvulu kya mukwano gwange Aziz Jojuzi Aziz Aziyoni. Yes, kubwereere. Nga omuntu omuyimbi n'owagira muyimbi ki munno akole ku ssente naawe ojja mwetaaga akuwagire okole ku ki. Omanyi mu business tuba twetaaga collaboration ffenna okukola ssente. Kati ate waliwo agenda okujja mugambe otampa milioni 10 awo wennyini ku tavana ate era we nayimbira Azizi obwereere ng'ate bo we batampa milioni 10 sigenda kola ki. So business is relationship. So kisinzira tukolagana tutya. I could ask for 20 million, I could ask for nothing. Have I answered your question? Yes. Abantu ne batavaayo n'otavaayo kulaga wa watufu wapya woli apart from your social media handles numbers ne sikati basobola ofuna booking kyekikwawula ne management era management empya yeeriwa. Management yange nkadde nagikola twali tugenda myaka 9. It was a beautiful relationship gye twalina eya business, but buli kimu kimala ne ki-endinga, buli kitandika kinako kikoma. So ne tukoma awo ne tutuula ku table ne tudecide nga buli omu akole ki akwate ekkubo lye mu bulungi respectfully ne neeyongerayo naye neeyongerayo. Management yange kati empya same team weeri nga bwe yali teyakyuka ye yekka yeyavaako nga main manager. So team yonna yasigala yemu. So tewali management ndala. I have a beautiful team and I'm not looking for another management. Okay. For now, till further notice. Ngenda kugifuna because nze n'okubanga natudde n'omwami oyo was head of CID n'atuula nange time gye yampadde n'apologizinga n'angamba agenda kulwanisa okulaba n'angamba ngenda kulwana okulaba nga abakazi nandetera omukyala naye ng'akola mu department eyo n'amunkwasa n'engamba tugenda naffe kulwana kati kunoonya victims ngenda kitakinga on not politically as a human. Tunoonye humans, tunoonye victims ng'omuntu eyawulidde obubi just nga tebannankwata nakunkwata just omuntu okunkwata ku mubiri gwange gwatalina kwata nga sitoweereddwa lukusa consent. So justice yange is omwami yaŋŋambye tugenda kukirwanyisa ffenna nange nga kwenda tugenda kwegata n'omukyala tukirwanyise ate n'oyo omwami bagenda munoonya bagenda yewe naye aweeyo statement ye bamundeetera atuule kubanga nze simwetaaga ku mawulire. Amawulire si kyekikulu, njagala atuule mu maaso gange ambuulire lwaki alowooza kituufu. That's it. That's good. Because that's good. The media is the fourth estate. We should. Kubanga kino ekintu ffenna tukirwanyisa. Kibakwatako. Yes. I know. But Kate, I understand that. Nkimanyi n'abalenzi baba harassing, so I'm not taking that away. Nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze. Yes, njagala okujjukiza oba Barista Coffee School and Cafe. Yes, bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino, mocha, ice coffee, smoothies, milkshakes, cocktail n'ebika ebirala bingi. Bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala. So basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 0705 7710 oba ku WhatsApp 0777 855645 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo.
SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software yalina gwe weetaaze. Weetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tekino, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi. Tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, battery n'ebirala. Tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala. Tusangibwa ku Anifa Towers opposite Netemusero Room B222 ku ground floor Loom Street. Tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788. I want it to be handled, not publicly. Let it be private, because siri wano kutula families mitima. Siri wano kwonoona amannya g'abantu. I'm simply here kyovula n'erinnya ly'omuntu saalyonoona kubanga sigamba nti muwagira obutoonoonebwa kubanga takideserving of course, but ayina abaana, ayina abakyala, ayina abantu ate eri abamulaba. Most of the times abantu abakuli okumpi fe ababeera close to us fe abasembayo okumanya monster mu muntu. Taata wo toyinza mumanya nti rapist ate era tewandiyetaaze kumumanyira ku TV. Wandyagadde ekyo ssebo? Nze nnyina muganda wange omulenzi nsinza kukyagala bamulangire lwa rape bwe ku TV. Lwaki ate omuntu ajja nanziza ebbali nangamba muganda we yakoze ki? Nsipe ne tukyandolinga nga ki nga family. Obutamwanika ate ekyo si ye muntu gwe njagala okuba nga we nabagambye nyina ekisa. So yadde ate era nakosezebwa nyina ate okubeera n'ekisa kubali abafamile ye abatamwanyi mizeeki. Mwakyano entrepreneurship. Bw'oba omanyi business nga byonna obifokasinga kasito amazzi agula amazzi ate era yeetaaga paadi. Bw'amala togulaako kimu ekirala n'otakyetaaga. Ate bw'omala era ofuna ekirala oyagala omuyimu. Sikola byebimu taata. Byonna biwa service ndala ate byonna nsobola obitunda. Kuteeka mu maanyi na kuteeka mu saala na kuba na ttiimu nnungi omulimu gutambule buli omu akole kyalina okukola ki okukola nenga products nsobola okutunda n'ekikumi. Yes. Mubumbi enjovu teremerera amasanga gaali ate gye emirimu gye tuba tuwagala buli omu afuna branding eya Sheebah abe nga afuna results tujja ku music yekka. Ani omulala ayina ekibuuzo? Ivan okuva ku Ivan Kachumbari TV buuza ekibuuzo tubulire gikiraga tweyongerere ekibuuzo ngamipo kozera okwongera okutangazaamu omubazi waaba abajja ekitambi w'ensambya asooka kwebuuza kuwa ekibuuzo ekyo kifaanana kitya webibeera eno press conference y'abantu tweyongerereko n'ekibuuzo ekirala. Ayinayo ekibuuzo ekirala? Ndowooza tweyanza nnyo Westlake okuba nti nno omujja muddira mu China, tweyanza nnyo tweyanzege okuba nti nno omwana enzaalwa ya wano osobodde okuba nti nno omukkiririzaamu 2.4 million followers. She's not political. Agenda drivinga kyemwagala. She has been tested and she has been proven to be a big brand mu kibuga Kampala. Era kati ngaffe omulimu gwe mutusigazza kugenda pushinga kino temusalaasalamu obufaananyi nti olw'okuba mwagalako yekka n'akaliko amazzi mu katwale kaala mbamanyi mbakolamu. So tweyanza nnyo tujja basaba ndowooza kaspace katono nnyo n'omuyimbi tumubuuzeemuko ku bibuuzo 1 2 3 then tumubadize kyemmanyi buli kimwagala kiri set twelinde ku launch. Abamawulire tubalinze ku launch. Sheebah kalungi taxi video ekaba tuziflaginga off awo nga wali tonagyerimba amawulire n'abantu bonna ab'enjawulo tuwulira nti wayawukana ne management. Wayawukana ne management abantu ne batavaayo n'otavaayo kulaga wa watuufu wapya woli apart from social media handles numbers nezisigate basobola ofuna booking. Ki ekikwawula ne management era management empya yeeriwa? Management yange nkadde nagikola twali tugenda mu myaka 9. It was a beautiful relationship gye twalina eya business, but buli kimu kimala ne kiendinga, buli kitandika kiinako okikoma. So netukoma awo netutuula ku table netudecidinga buli omu akole ki akwate ekkubo lye mu bulungi respectfully. Neneyongerayo neyeyongerayo. Management yange kati empya same team weeri nga bwe yali teyakyuka, ye yekka yeyavaako.
nga main manager. So team yonna yasigala yemu. So tewali management ndala. I have a beautiful team and I'm not looking for another management. Okay. For now. Till further notice. Nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station obakubiri ku namba z'essimu 07 5 oba ku WhatsApp 07 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software ena gwe weetaaze weetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tekino, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, batteries n'ebirala. Tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala. Tusangibwa ku Anifa Towers opposite Netemusero Loom B222 ku ground floor Loom Street. Tukubire ku 0700 nkaaga 91 30 oba 0788